ensobi gye njagala nsembyeyo mu kuwa zakatul fitiri kwe kukwata zakatul fitiri ne tugiwa buli muntu yenna gwe tusanze. Zakatul fitiri eweebwa abasiraamu. Tokwata zakatul fitiri yo n'otandika ogigabira buli gw'osanze wadde si musiraamu. Zakatul fitiri eweebwa abasiraamu. Zakatul maali eri yokka eva mu by'obugagga yeerimu omugabo gw'abo abatali basiraamu. Naye eno zakatul fitiri eweebwa abasiraamu. Hagunuhum ani su'al. Mubawonya okusabiriza ku lunaku olwo, mubayingiza essanyu lyabwe mu mutima. N'ensobi endala ejjeera gye tukola mu kuwa zakatul fitiri be baganda baffe ne bannyinaffe ababadde batasiiba mu Ramadani nga baliisa buliisa. Bo basuubira nti zakatul fitiri tebavunaanwako. Banange zakatul fitiri evunaanwa ku buli musiraamu, kaabe mwana muto hatta ne omwana azaaliddwa ku lunaku ng'enkya Idi ng'enjuba tennaba kugwa nga tebannaba kulanga nti enkya Idi. Omwana oyo senga azaalibwa kabula gurubi shamsi ng'enjuba tennaba kugwa ng'enkya Idi, bakugamba omuweera zakatul fitiri okujjako oyo azaaliddwa ku Idi kwennyini, oyo tekkakatako. Nekyenjagala okusembyayo be bakozi be tubeera nabo awaka. Omukozi yenna afuna omusaala ogwa shahariya nga bamusasula buli mwezi, oba bamusasula usubuiya buli wiiki, takakata ku mukama we kumuweera zakatul fitiri. Nziramu omukozi yenna gwe bayita al ajir alladhi ya'khudhu al ujra, oyo afuna omusaala shahariya agufuna buli mwezi au usubuiya oba agufuna buli wiiki, takakata ku mukama we kumuweera zakatul fitiri kujjako nga mukama we yagadde bwagazi. Mwawule wakati w'okugamba nti takakatibwa ku mukama we, amakulu zakayo teri mu nsingo ya mukama wo nti olw'okuba omukolera yalina ogikuweera ebbanga ly'omala ng'ofuna omusaala, kubanga la yajibu alayhi nafakatuka, tavunaanwako kulabirira. Kyavunaanwako kusasula musaala bw'obanga obadde ogufuna, kitegeeza nti zakatul fitiri ekakata mu nsingo yo, so si mukama wo, okujjako nga mukama wo ayagadde bwagazi n'agamba nti kampe zakatul fitiri, kampeera omuntu ono. Kino kidde eri bafumbo. Semaka ali waka n'omukyala ali waka, hajjati alina essente era yeesobola, weweere zakatul fitiri. Eno ibaada yo. Ebbanga omwami lyamala nga yakulabirira naye ng'olina obusobozi, osobola okweweera, okujjako omukyala oyo nga talina busobozi. Awo nno mwana wattu omwami kimuvunaanwako kubanga era kiri mu nsingo y'okulabirira omukyala ono. Naye kyentegeeza kyeki nti omukyala ebbanga lyamala nga alina obusobozi, osobola okwewala zakatul fitiri nayo gyeweere. Abakyala abamu tugala ne tubeera n'obusobozi era ne tulagajjala. Omwami oluusi nga talina busobozi, omukyala nga gwosinga n'omwami obusobozi. N'olw'ensonga eyo zakatul fitiri zezo ensobi ezimu ezikolebwa abantu mu kuwa zakatul fitiri. Nziramu okubajjukiza nga mmaliriza nti zakatul fitiri ibaada erina amateeka agagifuga, tugiwe nga tunoonya Allah kutusiima, kusembera mu maaso ge Allah akkirize okusiiba kwaffe. Era zakatul fitiri mu nsobi naye nzijidde nayo kangi bagambe si kyabwatteeka nti erina kuweebwa imaamu. Oli agenda n'anoonya imaamu ambuze, ne batuuka n'okusaala ng'akyanoonya imaamu. Ebbanga ly'omala ng'olabye omwetaavu muwe zakatul fitiri yo. Si kyatteeka nti imaamu yalina okulisiivinga zakatul fitiri. Ekiteesawo ba imaamu kuyambako nti abeetaavu babatuukirira. Otherwise leka kulinda kuwa zakatul fitiri nti obadde onoonya imaamu, okubye ku ssimu ya imaamu teriiko akubuze, ne batuuka n'okuyimirizaawo esswala nga gwe okyalina zakatul fitiri tonnagiwa. Wonna woolaba omwetaavu osobola ogimuwa, ate era omwetaavu asobolera ddala okufuna emirundi n'emirundi egiwera ng'aweebwa zakatul fitiri. Asobola n'okuvaawo ne kilo 100, asobola n'okuvaawo ne kilo 2, asobola okuvaawo n'ettaani y'obuceere
kasababira nga bagimuwadde. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.